Abasawo abakwatibwa ku misango egy'okujingira ebiva mu kukebera akawuka ka siriimu batwaliddwa mu kkooti oluvannyuma lwa poliisi okuŋŋaanya obujulizi obukwata ku musango guno. Abasasanya siriimu fenga poliisi feri yaffe yawedde twagisindika wa DPP n'amaliza omulimu gwe feri zisanctioned kati bagenze mu kkooti ekola ogwayo. Abakwata batwaliddwa mu kkooti kuliko Eunice Naluboobe ngono yali akolera kalwaliro aka Lord's Clinic saako Alan Byalugaba ngono wa Alpha Medical Center era nga yasangibwa n'okutamira tamidde ng'obulwaliro buno busangibwa Kireka. Bano okukwatibwa kyaddirira ekibiina kya Human Immune Virus Termination Technology Survival for the Fit HIV/AIDS Termination nga kino kiri wansi wa Minisitule y'ebyobulamu okukola ebikwekweto mu bitundu ebyenjawulo oluvannyuma lw'okufuna okwemulugunya eri abakeberebwa omusaayi ng'abasawo bano basaba ensimbi wakati w'emitwalo 35 okukyusa ebiva mu musaayi. One of you is okay. Now they test and tell you, man, you are sick. But then if you have something, give me. I convince her that you're okay. So you pay your money and you are buying somebody's life. So how much money I just promised to you? And you think it's a lot? How much? Tell me. How much? Just 50. 50,000. Box you visa makeup. Just 28, both of them. 28,000. Ekikwekweto kino mu kitundu eky'Ekireka kyakolebwa ng'ennaku z'omwezi 20/6/2014 nga baali bayambibwako poliisi. Bano emisango bagikkiriza kyokka ne bategeeza nga be bakikolera bwe babeegayirira nabo ne bakwatibwa ekisa. Kubanga omukazi munnyonnyodde n'agenda n'adda emirundi esa paka wankonvisinza afande akakatona kuno omukazi annemeddeko nnyo mpandikiraako. Abakwate bajjiddwa ku poliisi y'Ekireka ne batwalibwa ku kkooti ya Kirwa kyokka omulamuzi n'atalabikako kwe kutwalibwa ku poliisi ya Kirwa gye bakuumirwa okutuusa lwe banaddizibwa mu kkooti. Agri Francis Chesimira ngono yakulira okunoonyereza ku buzzi bw'emisango ku poliisi y'Ekireka asabye kkooti okubayambako okubonereza abantu bonna nti ebikwekweto bikyagenda mu maaso. Tusaba wabeera obwenkanya kuba kino ekikolwa kibi nnyo. Abantu bangi abafudde era warning egenda yabo abasawo abakyalimu abafere nga mukyakola omulimu gumu tugenda bakwata waffe we tuli. Adrian Bale Bwanika yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV1.